He used to move around at night so that he can know what is the feedback. He came to know that some people they are missing food. They are missing the basic necessities of life. And as soon as he had that, he did not commit them to prisons. No. He did not take them to torture centers. No. Instead, he rectified the situation. The policies that you are making, they are supposed to be informed by what is taking place in the public. Don't just be somewhere in the ivory tower, in the so-called parliament and so on, and you make policies simply because of your selfish interests, but forgetting the public interests. Brothers and sisters in Islam, that is your responsibility. You still have time. Move around. Find out what the population is facing so that when you come in your posh cars, in your posh offices, you can do the best for the public. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamd. في نهاية هذه الخطبة بناين قماليزا خطبينه أحثكم على الإحسان إلى الناس بناين بقوتي لم يسبلون جابانتو إن باب الإحسان باب واسع omulyango gw'okuyisa obulungi abantu bannange mulyango mugazinyo. Kuntum fi hadha ash-shahr al-mubarak, mubadde mu mwezi guno gwa Ramadan, afradan wa muassasat, bantu sekinoomu n'ebitongole. Bannange tubalabyeko muli bantu balungi, mubadde muleeta emmere ne mugiwa abantu. Twagala okwebaza ebitongole ebiwadde abantu emmere, ebiwadde abantu amazzi amalungi n'ebirala. Ne bannange tetugaba mu Ramadan yekka, obwetaavu bw'abantu bukyaliwo. Musigale mu maaso nga mukyagenda mu maaso okubeera nga muyisa bulungi nnyo abantu. Fa inna al-ihsan tijaratan la tabur. Bannange okuyisa abantu obulungi bwe busuubuzi obutasala. Fa inna al-ihsanu ila an-nas tijara busuubuzi qalla fiha al-mutanafisun, abavuganya mu busuubuzi obwo batono, walakin ajruhu kabir. Ne bannange empeera yaabwe nnungi era empeera yaayo nnene. Abooluganda abakkiriza, okuyingiza essanyu mu mutima gw'omuntu kye kintu ekigenda okubeera nga kikuwa essanyu erisingayo okubeera nti ly'eddungi. Kirirako ko wansi olaba abantu abatali bulungi. Mu puroguramu yo, mu bajeti yo, teekamu omutemwa nga gwo gwa bugenderevu buli mwezi ng'olina neiba gw'oyamba ali obubi, olina owooluganda atali bulungi gw'oyamba. Bw'onooba okoze ekyo, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwandiikira ba muhsinin, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala empeera y'abantu abalongoosa teriiko kikomo. Brothers and sisters in Islam, as I wind up, I wish to implore myself and yourselves to continue doing all sorts of good to people. You have proven to us, you have actually demonstrated that you are good people. You have extended certain relief things, certain relief services to people. You have given them food during Ramadan. You have accessed them to clean water during Ramadan. Ramadan shouldn't be the end of all these good services. Please go ahead. I can assure you that this is a kind of trade that does not register any kind of loss. This is a kind of trade whereby you have few competitors. It is a kind of trade whereby the reward it is very, very big. I implore myself and yourselves to continue with that. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير فإنه جل شأنه أمركم بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تقبل منا الصيام، تقبل منا القيام، تقبل منا قراءة القرآن، تقبل منا جميع الأعمال الصالحة، وتجاوز عنا سيئها لا يتجاوزها إلا أنت. اللهم لا تجعل صيامنا صيام الجوع والعطش ولا قيامنا قيام التعب والسهر. ربنا وفقنا لما تحب وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أصلح أسرنا يا رب العالمين. بارك لنا في أزواجنا
وفي أولادنا وفي أعمالنا وفي أموالنا، وبارك لنا في كل شيء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. abadde musomesa waffe olwaleero Dr. Abdul Hafidh Walusindi abadde main preacher, Director of Sharia mu Office of Supreme Mufti. Tukwatagana amateeka g'okulamula oyo woofiisi mwatuula ate musomesa mu Islamic University IU. Saba Allah subhanahu wa ta'ala amutukumire. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ibada yaffe, akkirize swala yaffe. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allah. Mungere njawulo twaniriza Minister of Finance Haruna Kasolo. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. مدرس الشهادة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وأزم الأحزاب وحده.
لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. twagala kwebaza gwe alaba Bukedde TV ate era ne tukulisaayo yonna gye tubadde nga tuleeta okusaala okw'olunaku luno olwa Idi. Tubadde Koodi Kampala, muganda wange Faridi Mpagi abaddeyo, nze mbadde wano Kasozi Kibuli, era nga woolaba abantu ab'enjawulo bali mu kubanga bafuluma ate okugenda okubaako ebyenjawulo. Njagala kwogerako n'omubaka Ssegirinya wano nga tumaliriza. Mulabyewo wano mbaka Ssegirinya, sooka oggi wano emyaka 2 nga tosaala Idi. Amina. Ndi musanyufu nnyo nti emyaka 2 nga sisaala Idi, olwaleero nsadde Idi. Idi 2 zansanga mu kkomera ne ŋŋamba Mungu nnyamba nve mu kkomera nge nensaalira ebweru, kubanga Idi y'ekkomera amazima ga Katonda mu ggulu eru emenya ebbanga lyonna muba mulya kawunga ate era kemulya ne ku Idi. Songa tebaayo kyanjawulo era kemulya ate nga akawunga kenjogerako ne bwomukawo enkoko ng'ebiika teddamu kenjogerako ak'ekkomera. Olwaleero mpulira essanyu lingi nnyo, era kye nakoze bannange abali mu kkomera Abayisiraamu abadde basiiba, olw'okuba nti eri gye mbadde kye nakoze ne mbatwalira Idi nabo basobole okubeera nga bafuna ekyenjawulo. Bamanye nti omusajja bwe yafuluma ate yatulowoozezaako, era nze nsobodde okubeera nga nkyusa akawunga ke badde bali ebbanga lyonna ne baba nga nabo olwaleero balidde kanyama ne kaceere okusobola okubeera nga baserebuletinga Idi. Naye nga ndi musanyufu okuserebuletinga Idi ne famire yange, kwegamba Mungu simanyi Mungu wa buyinza. Kintu kye bali banteekako kyali kinene nnyo nga simanyi tibusobola okukyenka ekintu ekyo nenkivaamu, naye nga Mungu waatalyanguzi ekisiibo kino nagamba Mungu nnyambe ekisiibo kino kinsanga ebweru, era bwe kibadde, era buli lukya mbadde nsaba Katonda nti weebale nnyo, weebalire ddala, weebale kunsobozesa, weebale kumbeereramu, weebale kunjagala. Ndowooza mbamu ku bantu Katonda baayagala nange mwendi, kubanga
olaba ndi bweru siyinza buteebaza Mukama Katonda. Musajja wa Kabaka Media omu ku be boogeddeko olunaku olwaleero ab'amaanyi ababaddewo. Ekituufu ekyo siri wa bulijjo nenebaza Mungu wange okuba nti nsobodde ntusizza kusiiba antusibuka bulungi tuyabaliza Mungu. Olwaleero luggwera wa? Tuba tukkiriza ku kyakala dintekkiriza. Tubeera waka ne famire. Mwalimu atugambe Dr. Walusimbi beera funayo budde yogereko ne mukyalo ne famire yo ebinaabazimba. Era kyengenda okukola nange sebo neyazeege mwebale nyumalira yemukola bina mwebale tweyazeege sebo babiri bano kambasembyeyo sebo amanyako amanya nze Sheikh Atende Isa ali mbaka wa Supreme Mufti amanya nze Sheikh Atende Isa ali mbaka wa Supreme Mufti mu Uganda. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobosezza okumalako omwezi gwa Ramadhani era nenkubiriza abasiraamu ba Uganda bonna babasiraamu bonna mu nsi yonna okusigala nga beeyisa nga Ramadhani bwe babadde beeyisa kubanga Katonda tavuddeewo. Allah asigadde omuwuliriza bulungi kutuba Dr. Abdul Hafiz gyalambuludde ebadde kiriya nnyo. Tufune akadde tunyumyeko na famire zaffe tweke kwedibaga. Ramadhani Katonda tannagikiriza ekyali mu bbanga. Omulimu Abaganda bagamba ti obwato bufa magoba. Gyotwala Lamanzaniyo olwalo gyogitwala yonna gyegenda okufiira gyogidibagira. Tusigale nga tweyisa bulungi abaliisa abantu musigale nga mukyaliisa abantu b'amakampuni. Twebaza Bukedde TV eno etuwa platform nnene nnyo okutukyazaako nga ffe bashekhe tubadde tusomesa nnyo ku Bukedde TV. Twebaza management yaabwe naawe nkwebaza asobodde okukola ki okunkyazaako okumpa omuzindalo sebo omuzindalo muzibu nnyo. Nze Sheikh Atende Isa ab'ennamagoma bonna bazzukulu ba Sheikh Abdul Wahab Mukibi tube bumu. Nze ndi wa Lugave Mukibi Ahmad muganda wange. Assalamu alaykum. Kansembyeyo ono sebo kansembyeyo amanya sebo Ibrahim okubentinda nebaza Mukama Katonda okukisa mu kisibo kino nakitumazaako bulungi era twebaza Mukama Katonda okutuwa obulamu obulungi tuka ku kisibo kino ne ku yidi eno ogituukako. Twebaza ne Bukedde TV Tera Kaya nkwagala nnyo nkulaba ne Siraje Kizito ne Dora Nambala mwebali kutuweereza. Ndi Suna Ibrahim okubentinda tweyanzeege. Njagala kwebaza gwe atambudde naffe ate tugenda kuddayo mu studio programu zaffe endala zibeerenga zigenda mu maaso. Tera Kaya munange Frank Sentongo yali ku kamera alina erinnya lyayagala muyite wano naye nedda katuddeyo mu studio.